Baffe Abagagano TV olunaku olwaleero tuli wano Mukono, tuliko omukulembeze omu gwe tuzze okufuna okulaba nga atubuulira ku biki ebigenda mu maaso na kiki ekyamuviirako okulaba nga azze okwesimbawo wano mu kibuga Mukono ku mutendera gwa kansala. Erinnya yenze David Musikalyankolo nga ndi wano ku Gagano TV era tuzze n'omukulu gwe bayita Saasi ono abamumanyi mumumanyi azze abeera n'omubaka Betty Nambooze Bakireke nga yamubeera ku lusegere era nga buli kibeerawo kyonna Nambooze addukira mu mugongo gwe. Y'omukulu gwe tulina wano. Ow'ekitiibwa amannya erinnya lyange nze Saasira Yeeko ligwayo nti Yokosafat. Saasira Mukama yansaasira nange okubeera ku nsi ng'abantu abalala kubanga bwe namala okuzaalibwa oba oli awo sitaani yeegulumiza natayagala mbeere mulamu. Kitange n'agenda mu maaso ga Mukama n'amugamba nti Saasira omwana wange ono abeere mulamu. Era Mukama n'asaasira nembaga ne Saasira nga ndi mulamu nga nsobola okuba nti mpeereza abantu. Then Yokosafat yali kabaka bw'osoma mu Bayibuli eby'omumirembe ekyokubiri ensuula 2 olunya olw'15. Yokosafat olunaku lumu bamuzinda ne batta abantu be bonna abasinga ne yeemulugunya era n'agwamu n'amaanyi n'agenda mu maaso ga Mukama n'amugamba nkoze ntya nga mpulira ntidde bassa abalwanyi bange. Mukama n'amugamba nti totya kubanga ggwe twala n'abo abalina omubiri n'omusaayi era olutalo lwange. Enkeera mutambule mugende ku nsalosalo muyimirire mugenda kulaba nze bwana olutalo ate mukkirize nti nze Katonda. Kyova olaba nti nze buli muntu yenna ntambaala nga nze Yokosafat ngamba Mukama kitange waliwo bano. Mukama n'angamba tolwana nja kulwana nabo kubanga gwe Saasira twala n'abo abalina omubiri n'omusaayi. Abalabi baffe Abagagano TV tuli wano ku pulogulaamu ey'amaanyi ekyasinze okukwata bannamukono omubabiro era leero tugenda leero abalabi baffe Abagagano TV mugenda kumanya Saasi azze ajidde ku kibiina ki obwagazi buli butya wano ku pulogulaamu ensi 5 2026. Soko nyonyola omuntu Saasi gwani obukulembeze bwo bw'oyagala wabutandikira wa oba kyakugwako bugwi nti nzize. Saasira Yeeko nazaalibwa omwaka gwa 1946 era nga nazaalibwa Ekireka wano ku kyalo kye bayita Kamuli. Mazima ddala nkulidde Ekireka mu kibuga kya Kabaka mwasula era ffe tubadde tukula nga Kabaka tumubugiriza mu ssaza lye erya Kyaddondo era awo nasinziira n'ensomera wali ku Gudu Daddy era wennyini awo Ekireka nenvaawo nengenda n'ensomera ku Nsasita Complex mu Nyendo National School e Masaka erya Isaac Nsereko we nasomera O-level ne A-level nenvaawo era we nabeera ku ssomero eryo Nsasita Complex mu Nyendo nze yali prefect head prefect ku ssomero eryo ate ng'era nali omu abakulembeze bankoba za mbogo mu kitundu ekyo. Awo oli mukulembeze mutuufu manyi buli mukulembeze yenna kasaayita mu mitendera gy'Obwakabaka awo obeera mukulembeze atuukiridde. Kakati Saasi ojja otya okubeera ne Nambooze? Bwe namala okusoma senior 6 kubanga seeyongera sina degree wadde certificate naye na certificate ya A-level then nakula nnyo mubulamu bwange njagala okubeera omusirikale oba omujaasi. Then mu bisala bya Kyogamu awo waliwo embeera yaliwo nange oba oli awo nembako we negatta nga nange njagala ngatte ku ggwanga lyange. Wenvaawo nefuna omukisa mu 2009 nga tuyingira 2010 nenfuna omukisa okutambula okugenda Iraka nengenda Iraka era nali mu kitundu kye bayita Etalahihi nenkomawo wano e Uganda mazima ddala ng'omusajja agumidde nempasa omukyala naye tuzaala n'abaana. Naye kuva ddanga nze ndaba omuntu abonaabona kinkwatako nnyo saakakola muntu abonaabona kubanga bw'osoma Bayibuli Mukama n'agamba nti tutonde omuntu ali mu kifaananyi kyaffe
so nzikiriza nti buli muntu abeera mu maaso gange mu maaso g'omuntu yenna abeera mu kifaananyi kya Katonda. Awo nasalirawo ne ngamba kanegatte ku bakulembeze ab'enkyukakyuka nsobole okuba nange nti nwanira ensi yange ogiteeka mikono emituufu buli muntu yeyagalire mu nsi ye. Tulaba nti embeera yonna Nambooze abadde nga mu buzibu obutagambika naye ng'oyiwawo omubiri nga tune tugamba isa ono omukuumi wa Nambooze nga ate mumalirivu nnyo naye kyewuunya. Mu 2013 Honorable Nambooze lwasinkana omwami ayitibwa Joseph Chwanuka Makumbi yali akola kabozi ku 2 so n'okufa yafa twamuziika awo Ndese n'agamba njagala onfunireyo omusajja kubanga nze ndi mukyala batera okunkuba engolo mu mutwe nenjagala onfunireyo omusajja anaasobola okubeera mu mugongo gwange ng'omuntu bw'amutunulako atuuza n'agamba nti nange ekyamazima nzigumidde. Ekyokubiri omuntu oyo nga mutendekemuko oba nga alina skill esobola okutaasa omulabe n'atamutusaako kikyamu ate n'okusobola okukwataganya nazo okubuuzaako omubaka. So nkikoze bulungi nenkikwasaganya bulungi era nzikiriza nti mu kibuga mwe nkikoledde ate abantu mubanjagalira ate nga abantu baneesiimisa nti mwe nkoze bulungi. Naye before nga sinaba kujja w'omukyala Betty Nambooze Bakireke nali nkola n'omwami ayitibwa Dr. Kizza Besigye. Naye wakolako naye? Yes, nakolako naye. Gwe wali omu ku lusegere lwe? Nali omu ku lusegere lwe nali omu ku baali bamukuuma. Yes. Jofunira akaganya okujja? Yawe nfunira akaganya nga ne Mwami Makumbi kuba ne Mwami Makumbi yali akola ku radio ate nga munabyabufuzi era yesimbawo ne ku kifo kya bameya Kira municipality naye natayitamu ate ekyembi Mukama n'abanga yamutuyitako era tumusabira Mukama mwekyumule ekyemirembe. Kati awo wenegati ku Nambooze nemba okuva mu 2013 ntambudde naye nga nza mukuuma okutuusa mu mwaka gwa 2025 kuno gwe tulimu paka wenvudde wano jojuzi. Omulabi waffe Akagano TV twagala okumanya kusomozebwa ki omukulu ono kwe yayitamu okulabanga akuuma omubaka Nambooze mu mbeera yonna gye Nambooze gy'abadde ng'ayitamu biki tiyagaasi mbeera yonna twagala okutubuulira kusomozebwa ki kwobadde kuwayitamu okulabanga Nambooze omutuusa wano waali ng'akyali mulamu. Ekisooka okuuma omuntu munabyabufuzi si kintu kyangu kubanga aba anoonya akalulu nga yeetaaga abantu ate mu bantu mwe mugiramu n'omuntu oba oli awo atali mutuufu kati kibeera ku ggwe okukolesa sensi yo ey'omukaaga oba ey'omusanvu n'omuntu n'omutekitinga n'ogamba nti ono nga bw'atambudde emunyengeri gyetambudde nga bw'ajja ng'alaba yeekenga talifa mu mutima alina kigendo kinoomubuuza olina kyogamba oba olina kyobuuza woba oyogana naye mu ddakiika 2 instinct zigamba nti omuntu ono eza mutuufu oba si mukyamu kati kiri kugamba nti badde nsaboddeko ebbali oba sembirayoko oba jangu osinkana omukulu kubanga n'omuntu gwenkuuma oba oli awo ng'omuntu munabyabufuzi oba omukambwe ennyo oba ate gwogamba ekintu ndowooza ate nakambwalirawo kati kyali erinze okusobola okumutegeera ennyo n'okumanya nti kino bw'ategeeza kino aba ategeeza kino bw'ategeeza kino aba ategeeza kino kubanga kyangu nnyo okola ensobi ng'okumanya nabyabufuzi eiza n'okosa abantu oba ggwe abantu bakukyawa oba adde akuuma omuntu oyo. Kusomozebwa kuba kungi kati tulaba nti wamwabulidde kiki mu buweereza bwo ng'okyali naye kiki mbeera kyebaddewo oba wabaddewo ebibadde tebituuka bulungi embeera y'ensimbi olwako obadde ofuna bulungi adda kuba bulungi ensako yo kiki lwaki wamwabulidde? Ekisooka nebaza Katonda okumpa omubiri omunene kubanga omubiri gwandowooza gwa kika nzikiriza ne mu mutima ekika kya mu mubiri basajja era katolonze abasinga katolonze ekika kyange ndokyagate tugende mu maaso kakati nti olwokuba nina omubiri omunene ate n'abantu balowooza ate nga naliko body builder nasitulamu ku kyuma kati ate ndabika ng'omugagga nzikiriza mu mutima ndi mugagga naye sente sinaba kuzifuna naye nzikiriza sente ozirina ssebo mukama wange ozirina ensaba mukama mpa obugagga bwe sagala buno bwansi bwina ebizibu bingi naye
mu kyobadde obuuza nti nkikoze ntya si wetubadde obadde obuuza ki okikoze otya okulaba lwaki wayabulidde Nambooze lwaki nayabulidde omukyalo oyo nzikiriza nti obukulembeze lugendo omuntu otambulako n'obaako wokoma ate n'okwasa akati omulala bwe tubanga tukiriza nti mwami Museveni atulemeddeko wanatukalakasa emyaka 4 ate nga naawe ovaayo n'ogamba nti oluddewo nga naawe osaba kisana kyakutaano mazima wabeerawo enkanyera mu ndowooza y'omuntu ate ng'oba oli awo nti ne mu ntambulayo ey'okukola emirimu ng'oweereza abantu waliwo ebitatambula nga si bituufu ate kati nga ffenaffe b'otambula nabo abantu batandise okitwambaza nti tulemesezza enkulaakulana tutadde wano entalo buli mukulembeze tuyomba naye tewaliwo nkwatagana oleeta ono mu myaka 5 n'oleeta omulala ate bw'oyimusa ono ate n'oleeta omulala kitegeeza ki nti tutaddeewo bumu ate nga wobanga olwanyisa dictator olina okuteekawo okuzimba tiimu wano wansi nesobola okulanda okuva wano paka waggulu nosobola okufuna enkyukakyuka so omuntu gwe mbadde nkola naye ekyo Mukama teyakimuwa enkola ye ya divide and rule takolagana tiimu waka niwe abaana akolagana naawe nga alina ekigendererwa era bwe kiggwa bwe kityo awo nga mufuuka balabe so ekyo tekigata ku kitundu ate nga obukulembeze mulina akolera mu tiimu ne musobola okuzimba ekitundu kati nga Mukono municipality mazima erina okukyuka eri kumpi n'ekibuga wewantu wovuga mu kibuga n'ovuga n'ojja Mukono n'okola n'okera ku makyando n'okoma n'ojja ne weebaka naye ate enkulaakulana ebadde engeri mabeganyo naye lwaki Lwanda wensakoyo si kyangu sirimba saasi toyinza kuŋŋamba nti Nambooze yalinga takusasula teri ava waafuna kubanga twawulirako nti at least omwezi akuwa obukadde nga 3 beti Nambooze bakireke tasobola kukikola kubanga Nambooze omaze naye ebbanga ki myaka 14 osobola obeera n'omuntu myaka 14 nga takusasula soke tubalemu okuva 2013 myaka emeka egyo mbalamu tulabaawo okuva 2013 gyo myaka emeka libanga mu 10 no 2025 2013 myaka 12 gye maze naye yesebo nenge nsasula nzibu nnyo kati bwogamba nti abadde ampa obukadde 3 kyewuunyisa tukisobola tuleme kati kulimba bannayuganda bannange saasi Nambooze ne ku njagala gy'abadde nga akwagalamu ng'olaba buli wabeerako saasi oliwa olina kumubeeraawo yategeera nti ekisooka nina omutima omugumu ekyokubiri Mukama yampa amaanyi mu kifuba ne mu mikono ekyokusatu nti ndi so bold nti bwe masazeewo okukola ekintu nkikola so n'amanya nti mu department oyo yagitegeera ate nga nina okunjagala kuba abadde aneetaaga kuba nti awo paati eyo nzagizanya naye sikkiriza nti abadde anjagala ku mutima era nzikiriza nti oba oli awo ayinza okuba abadde ankowesa agali mpitawa atya kubanga emyaka 13 obulamu bwange tebukyuse wadde n'akamu nakatono tayagaliza wadde n'akamu nakatono era nze sijja kwejjusa nti emyaka 13 gyemaze naye nti nfiiriddwa kubanga bw'osoma mu Bayibuli mu kitabo kya Joel oli musumba ndi mubulizi wange bw'osoma mu Bayibuli mu kitabo kya Yoel mu luzungu ye Joel ensuula 2 olunyiriri lwa 25 Mukama yagamba nti ndikuddiza ebyo byonna bye wafiirwa emyaka 7 ne kaakyaka n'enzige byalya so nzikiriza nti nange emyaka gyange egifudde obanga ndi eyo wansi Mukama ajja kuzinziriza ajja kubaako ne wampisa agambe nti obadde mu nsi ng'okolerera ensi yo ate ng'okolerera omukyalo ono ng'okuma obulamu bwe kubanga mbadde nkera ku makya nendeka abaana bange n'engenda ewuwe n'enkola nga at least nze kanfe yabeere mulamu yes kyekitegeeza okuba nti omuntu oba omukolera oddeeka famire ye ekugamba etya tozze nakaveera naye ng'obadde na mubaka era bakimanyi nti olina mubaka wa paalamenti abantu abasinga era abagenda okundaba ku mukutu guno abasinga ndowooza era bakimanyi mikwano gyange okusinga mbadde nganyera mbasumba okwakubira essimu ne mugamba nange mumpe ekyokuleka waka oluusi okera ku makya pyano omutunulako n'omugamba omanyi kanzije nze naawera 5 nja kuba nfunyeeyo neziwera 5 neziwera 6 7 8 nakubira essimu
agenda okuba essimu ng'oli omwana akaba mu background n'omugamba wagira ogumiikiriza mufumbire ku mazzi agabuguma nga enjala ebaluma yes kati ku mwenda awo nobako gw'otuukira n'omugamba kale n'akuwa omutwalo n'omugamba kati ntaddeko omutwalo gye yakenda eyo yemba gye batutambuliramu naye ng'ate ffe atugamba nti bannange abasajja baali mu nsiko emyaka gye baamalayo ne balya ne ku ttaka kaakati naffe tulina okulwana tukyuse eggwanga era batunaamala okutuuka mu kiri ekifo juisi wakulukutanga mu Saudi Arabia buli omu asobola okuba ng'afunamu naye ate ekyembi bo bakulaakulana obulamu bukyuka abaana basomedde mu America buli kimu bafunye obutuuze basoma mu university ez'ebbeeyi naye ng'ate gwe okuba tooki obulamu tebukyuka olaba n'omusimi wa tooyi asimaakirira naye asaako amadaala ganakola ki agana mwambusa ng'avaayo sokolindeko abalabe ba Gagano TV tuli wano ne omukulembeze oba ayegwanyiza obwa kansala wano mu Mukono municipality tuwulidde kikulu nti SARS amaze emyaka kumpi 12 ng'akolera omubaka Betty Nambooze Bakireke ng'era amukuuma mu bifo ebikyasinze okuba ebizibu tiyagaasi yabeerawo kulwanagana nga omanyi bannakibiina oba ekibiina ekivuganya gavumenti nga omukulu ono yateekawo omugongo n'ekyewuunyisa ku bigambo bye akugamba nti emyaka 12 Nambooze abadde tamusasula era nga atuuka n'okudda ewaka oba n'akuba essimu oba abantu be ne bakuba essimu nti owange teri kyakulya naye nga talinaamu wadde 10 naye nga ali ku lusegere lw'omubaka Betty Nambooze Bakireke SARS tugende maaso ekisooka gwe kimanyi nti emyaka gyemaze wansi eyo nga kwagana n'omukyala mukama wange ow'ekitiibwa Betty Nambooze Bakireke nti n'omusaala gwe twakanya kunti asasule emitwalo 3 omwezi kati gwe bw'oyogedde miliyoni 3 olina okukendezaako ziri ezimu ssebo zidde mu mitwalo 3 kati ng'olwo nga enju yagisasula sikitegeera bulungi ebiseera ebisinga nsula wala nnyo mu Mukono lwakuba nti kola nsansanzeeyo naye nze mbadde nsula ensuuba eri wansi kubanga ennyumba zeeyo zibadde zikyali za layisi mu kupangisa nafuna dabulumu emitwalo 12 mazima ng'eri mu kikomera nengamba kanjiyo obulamu nange abantu bange nfunawo okubasuza sebo nkyapangisa era kyova olaba nti ate gye emitwalo 3 sigamba nti buli mwezi azikuwa okolayo emyezi 4 n'akuwaayo gumu era kyova olaba nti Kiyimba ne Mawanda nga twakava mu kalulu 221 badduka Kiyimba ne Mawanda kati Mawanda ya speaker yamwesimbyeko badduka mu gwa 221 akava mu kalulu gwali mwezi gwa mwenda kuba tugenda ova mu kalulu nga tubanja emyezi 11 eza process ya kalulu mu mbeera eyo ntumagamba bannange batubanja ennyumba batukola ki nti bwe twetereze twekubeko enfuufu naffe tuzibe ki ebiwundu tutambule n'ateekawo embeera y'okukambuwala abaana babanja ssente ko waliwo omukisa ndowooza aba yafuna ku ssente sisamanya ne babanja ssente n'agamba ndi mbawumuzzaamu enaku 33 mugende mu refreshing ku bwongo Kiyimba ne Mawanda tebaakomawo kakati obwo bwakuba tooki n'agamba saasira ono nyinza obutamusigaza n'akwata obukadde 3 n'abumpa kati myezi 11 kitegeeza nti nasigala manje emitwalo 3 ate bwe yamaana agamba nti angulidde poloti nenebuuza ompotya essente zenkoledde ntoyozanga tunongamba nti ongulidde poloti ekyokubiri mu 2021 jojuuza obukadde 3 bugula na maliri nsobola okuvaayo ku nfuna yange nve na maliri nzenkole omulimu nga njja kola Mukono municipality abalabe ba Gagano TV eyo tukyali ku mboozi ya SARS ngono ayagala bwa kansala mu kitundu kino ekya Mukono municipality SARS twagala okutegeera kati omaze okuva wa Nambooze kyekiddako ye yakwagaliza obukulembeze obwo kuba ne kaadi yennyini tewagifuna ya NUP ate nga kyandibadde kikulu nnyo kuba nti omuntu abadde akukuuma nti yandibadde at least akulwanirirako okufuna kaadi eyo okulaba nga obuweereza bugenda mu maaso SARS tewafuna kaadi ya NUP wajja independent SARS kiki ekiddako mu nkambi ya Nambooze naawe bitambula bulungi oba bwakera ku makya ne mutuukira ne mugamba twali basatu mu motoka nze ye n'omwami we ne mugamba nsaba nange mpulira nti emyaka gye ntambudde naawe
njize n'ensobi zendabye eziza zesobola kola mweze mukoze ate nga nange nja kusobola okuba nti nsobola okola kolera abantu bange kubanga ekyamazima nzikiriza nti Mukono municipality mwensula mwempangalira mwensubiro gamba nti mwengenda okuzimba amaka gange n'abaana bange kuba nti mubeeramu nange mbeera omutaka nga nange ndaba waliwo ekibulamu naye nga nzikiriza nti wampa obukulembeze okubeera district council emiruka ebiri namera Anson n'ensobe Kawuga nakyensobola okugattako nemutuukira nemugamba ow'ekitiibwa mukama wange ngenda kwesimba ku kifo kya district council nsuube namera Anson ekisooka n'agaana nangamba okoze bubi okwesimbawo lwa nsonga yakugaana wamwatulira okoze ensobi okwesimbawo kubanga ate ekyokubiri lwaki okoze ensobi nti weesimbye ku Semakula ate nga Semakula Julius talina mulimu nti Semakula talina mulimu Semakula Julius era nkoze kikyamu okumwesimbako mu mutima nenebuuza tuli mu kunoonya mirimu oba bukulembeze mutima awo nefuna ebibuuzo bingi ekitegeeza nti naawe osaba ekyokutaano tolwana kufuna bukulembeze kulembera abantu na Uganda wabula gwe olwana kuba nti ofuna mulimu nemugamba neddo ow'ekitiibwa nze mbadde nsaba ekisooka onwanire nfune kaadi kubanga kaadi zagabwa abantu babiri wano mu kibuga ky'e Mukono Kabanda neye mwennyini Kabanda ye focal person wa Stretch Mabira then ye mwennyini ye chairperson wa district ate nga president wa Fitawana Center mu yagamba nti kaadi agenda kuzikwasa abakulembeze b'ebitundu ebyo basobole okubanga bebagaba kaadi enkomero yabyona n'enkomeza nga sifunye kaadi then kaadi zaffe ne zijja mu sente mpitirivu era abamu kubagaba kaadi sente bazifuna ebimu twamanya ne twagala kubyogera nga abakulembeze omukulembeze tuyogera buli kyoba osanze ku nsonga ya campaign zitambula zitya kati ku nsonga ya campaign nenkeera ku makya ng'omuntu nengenda mu vetting twali kusama banveting esaawa 9 ogw'ekyo kikabiri 7 kubanze kusama navayo obudde bukya abantu baali bangi bavetinga district zone ezikola Greater Kyaggwe katumaliriza nenzire waka sente ezama kuyitingana letayo obukadde 3 letayo obukadde 2 letayo obukadde 7 letayo obukadde 5 batukubiranga amasimu naye nga bakulembeze bawana zino tuzwayo ku kitebe awo tuveewo tujje wano mu kunoonya akalulu kuba kati tuulya walone be bakubye kati bukeera ku makya sifunye kaadi naye nenzikiriza omanyi bw'osoma mu kitabo kya nabbi Isaya mu Bayibuli Mukama yabuuza mu ensuula 6:8 Mukama yabuuza nti ani gwe naatuma ku lwaffe then olw'okumena onina nadamu n'agamba nti nzuuno ntuma era baba oluyimba abakusalo bayimba abakristaayo nti oyo mwana wa Katonda asaanidde okuyitaba nti nzuuno ntuma nzuuno nengamba Mukama nzuuno fusasa oli muntu wa Katonda Katonda omuteekamu ekitiibwa nnyo nengamba Mukama nzuuno ntuma era nzikiriza nti okulembera abantu banamera Anson n'ensobe Kawuga ndiko omukono gwa Mukama era nzikiriza nti mpulira okutiisibwa n'okuwona ogamba nti waliwo abagala okuntemuloba okunzita tebagenda kusobola kubanga bw'osoma mu Zabuli oba Psalms 15 olunyolo 15 Mukama Katonda yagamba Dawudi yagamba nti tolwananga n'oyo Mukama Katonda gwewako amafuta kubanga nze Mukama yafaka amafuta okuba nti nkulembera abantu be kakati ntandisa akalulu nga nesimbyewo independent akabonero mupiira ntandisa okunoonya akalulu naye bwe nasirikira bwe nengamba politics teamwork ndaba nyimiridde ndi bwomu w'abantu banjagala nnyo abantu ekisooka bagamba kijja tufunye kaadi batugambanga nti omukyalo we si mulungi olaba naawe akulemesa kaadi gwe obadde okuuma obulamu naye mugamba ebitabo byagenze nenja independent bwe nasirikira nengamba mu bantu abeesimbyewo ani owensa era ne gwensobola okutambula naye kwokera ku makya nenoonya onoolaba Nabukeera nze yamunoonya se yanoonya Nabukeera yes omubaka wa parliament wamanye mu yes mu district nze yamunoonya ne mugamba ow'ekitiibwa mpulira nina kyensobola okugattako era nsaba tukolagane nange tusobole okutambulira mu ttiimu nga tunoonya akalulu ka Mukono municipality nga weesimbyewo wano nga nange nesimbyewo district council tusobole okuba tukulembera abantu baffe mu bwesimbu nga tewaliiwo ntalo nakkiriza
bwe nakola ekyo oyinza olowooza nakera ku makya ne mbaako omuntu gwe nabbira oba ebyo bugagga bwe ne wasituuka entalo jjo juzi wano kwokera ku makya mukama wange yali mu kimulumuli teyandabako saali nayo simanyi biba bya bulijjo bino byapanga entalo z'okwagala okufuna simpase vote kituufu namboza apanga entalo azipanga wakati gw'oludde naye azipanga kubanga nga si byabufuzi kubanga okera ku makya n'agamba nti ng'alisitinga abantu nti Kiyimba Saasira ne Kunta agenda bakolako akabi era ne video egamba nti n'omuzimu gw'omuntu anaabatiddwa gugenda kuva emagombe gujje gunyumizeeko abalala basigadde ku nsi saali omulumuli nzikiza teyandabako kati neewuunya Saasira w'omuteramu mu ntalo zino weewa yansanga erweza ndi mukalu ne mukyala wange tuli mukalu kaddo tuddo bafufutuka eno mukame ne bagenda bayingira ku kino kyamanisa kandi omugenzi yafa bansanga mpakinza akamotoka ndi ku side kulindi mukasaba kalonga opapula na parking anakwata omuzindalo unkasukira ebigambo oyo ali bwati temuwa kalulu butebe wa iso berebere nebuuza ngukumira emyaka 10 kati nfuse wa iso ebyo byonna byogera biva mu nambo mwe rate baba temumuwa oyo wakapiira bikoze bitya bonna yavawe bajjula n'agenda we basaanika anti we bajjula bali yali takusasula anti etansasula ekituufu kiri nti ewuwe tebajjula bali mukabala n'okusima tebana bakusimba tewali future wafu kati tuwulira baluwalu we bakubye emisumaali kati mu bantu beyateeka mu lisiti Kiyimba Saasira ne Kunta ye Kasimu bagenda okuba nga atuusaako obulabe tukomenkereza nga Kunta ye Kasimu n'omu bamutayiga babasanze eyo gye babasanga babawambye batadde mu drone babakubye emisumaali babakubye bonna bazimbye babafumise ebiso kubanga wano mu mbirizi wano kisembozo bagwali musumaali gwe bamuyisaako oba kyali kiso kubanga abaana bagamba nti mu motoka mulimu n'obwambe so ekisoka ky'abaana engamba bino bya ddala ate omuntu gwe batambula naye ng'omanyi n'enkola ye bw'abaako kyayogedde ate nolaba nkituukidde ku bantu bamenya abasatu kati n'engamba Saasira kati nina okuzuukuka ekisooka okumanya nti waliwo ayagala okunkolako ekyobulabe ekyokubiri okukyusa obudde bw'entambula ekyokusatu okutambula nga ngaludde ekyokuna okwewala Katonda asindika ejje erye litambule nange na Malayika Mikaeli nakusalako obwojo obubiri embeere mu maaso mabega ne mu maaso tutambule ffenna ebigambo Saasi ng'olina bingi nze mbadde sikusuubiramu na bigambo bino bwe kityo bwe kiri omanyi mbaddewo emyaka gyonna egyo teyampulako nga njogera era abadde amanyi nti alina omuntu gwe yakwesa aliso densi era abadde alowooza nti mu basiru ndi musiru ddala naye mu nsi muno bw'obeera nga awantu kirungi okwekakanyako omanya bingi ate ozuula bingi ate Mukama yantonda mpanya abantu ekitiibwa ate nze mba nkwagadde nkwagala ate nenkukolera nga sikulidde mu lukwe abalonzi kiki obagamba abalonzi abalondera mu bitundu bino Namumera Anthony n'Ensuube Kawuga emiruka 2 ebyalo 21 nsaba kubategeeza nti mbaddewo mu nkyukakyuka ekisooka ntambula nkyukakyuka ntunula nkyukakyuka ndowooza nkyukakyuka era nzikiriza nti ensi yaffe wano weeri si walina okubeera ate ndi tested and trusted kubanga mbaddewo nga mundaba emyaka gyonna nzikiriza nti ku mulundi guno Mukama ayimusizaawo abakulembeze ab'ensa kubanga Mukama yagamba nti ng'ensi egwe gwenyuse ng'abakulembeze baweddemu ensa ndiyimusawo abakulembeze bange abagenda okubeera n'ensa bakulembera abantu bange muyaga omungi yenze Saasira akati Saasira oli awo wakuuma Namboozi emyaka 12 tulaba ebiriwo saawa zino poliisi ab'ebyokwerinda kye bakola Kyagulanyi embeera eno oyinza gyogerako ki ekisooka ky'abaana sinabagenda mu mbeera eyo kamulizeewo ekyo bakaluluka nga obadde ombuuziiza abantu benda mumira ndi ku mupiira nzikiriza nti obukulembeze si kibiina weewa tuli mu nkola y'ebibiina naye obukulembeze guba mutima naki ky'olumirwa okukolera abantu bo kitundu ky'obeera so nzikiriza nti muneesige munonde nze Saasira yeeko ngenda kubakolera ate ekyamazima mummanyi ne gye mbeera so ku kyoyogeddeko ekyogamba nti embeera eriwo okuba nti abasirikale oba amajiega kuba abantu nzikiriza nabo bantu ate balina abaana balina n'abazadde
buli kyokola wasoma Isaiah 33 ensolonyo lusooka Bible egamba nti what you sow is what you reap, nti kyosiga kyokungula. Kati kibali mu kusiga kyabagenda okukungula. So bakyaliwo omukisa bakyuse bakolerera ensi yaabwe balina kuma abantu n'ebintu byabwe n'okuma obulamu bava mu byokutulugunya abantu kubanga Uganda fena yaffe. Abakulembeze baabo bazze munaana olowooza ani gwoyinza okuwa okutwala eggwanga lino? Honorable Nabukeera ekisooka mukazi kuba president wange Robert Kyagulanyi Center of course kubanga ndi one siri 1 ate nze nkulira nupu mu Central Division abazirwana kuba veteran. Ate sena bakuva mu kibiina kyange nagenza mu DF mu NRM banagenza mu PFF ndi one. Abalayi baffe Abagagano TV program ensi 5 2026 tulibadde wano ne omukulu SAS era nze sigadde David Musika Lyankolo wano Mukono. Abagagano kiki obagamba? Abagagano mbasaba nti guno omutimbagano mugende ku YouTube mugwetanire musobole okubanga mugobera ifa mu ggwanga kubanga olwomanya kifa mu ggwanga omanya biki ebitambula mu nsi yo era bw'obanga olabye video eno n'abali eyo abavubuka abali eyo nga mukyakozesa abaana byabufuzi nange nemana byabufuzi nsaba wetegerere tokkiriza kukozesa nsobi okugamba nti genda okuba abantu genda okuba gundi genda owayirize genda otonya ly'omuntu tekisoboka. Kola ekigambo ekituufu atoyogera ekituufu osobola okuba nti Uganda yo ebeera mu mirembe atugitadde mu ntata ne gw'okuuma bw'okulembera gw'onoonyeza akalulu mwogereko ebigambo ebirungi. Okay, bye bye.